Owulirize nnyo. Nalina emyaka 7. Kitange n'ansitula n'antwala ku ssomero. Wa? Ku Seeka Mbaziira. Ku ssomero lya Seeka Mbaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Seeka Mbaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma, kumbe kitange ne Seeka Mbaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayita wa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu mmotoka ya drone. Saawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu mmotoka. Ne batutambuza ne batuuse Kongo ne batubuza we bababuza mulaga. Badde mbaagala. Mugyebaleko bannayuganda. Yadde nga mugikolera mu bugubi kubanga tuli ku time bomb. Nabagamba oba nnyongera obbajjukiza nti Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba osobola osiruwaza abantu naye tosobola siruwaza bantu bebamu buli lunaku. Bw'owuliriza amaloboozi g'omuwala oyo gwentadde awo era nga y'ono gwentadde wano, emboozi yonna y'emboozi y'eruweero nti abazze ne basanga omulaalo ye ne bamusonyiwa. Omulaalo n'ajja n'atugamba basse maama waffe ne taata waffe ne baganda baffe. Ze sitole ze zimu mu bantu beewaffe mambuka ga Uganda abayeekera bakkonyi bazze ne bakwata maama ne bamusalako emimwa n'amatu. Ze sitole ze zimu ze zoono omuwala owa ADF era y'ono eyategulukuse n'ebbomu. Kwegamba bonna okuva ku mulembe gw'Obote abatuma y'omu, boosi waabwe y'ogu ye muntu y'omu, tewali mulala. Bw'olaba obubaddi ng'ate obubaddi obwo bwa migigi egy'enjawulo kubanga Obote si wakati wadda. In fact okuvira ddala kwa Amini mubi. Amini yalisanga abantu sapatu ne tujja ku Obote ne bafuna abaana be bateeka mu kamera bannyonnyole Obote yatta atya abazadde baabwe. Naye ogenda okukyetooloola ng'ekintu ekyo kye kimu. Ye scripture eyazannyibwa mu gyenkaaga. Ye scripture ekyazannyibwa emyaka 25 agayisa aga konyi. Ye scripture emu yezannyibwa ku ADF ne M23 gye tumanyi obulungi nti Museveni yali emabega waayo. Bw'owulira omuwala ono byawa obujulizi yadde nga vidiyo ngitemyemu. Omuwala anyumya baabatwala e Kongo mu bibira, ye baamufunira omusajja nga wa myaka 8 era ono abatuma afuba nnyo batunule mu kamera bawe obujulizi. Ndowooza bannayuganda mutegedde koni omutuufu yaani muyeekera ki eyattanga abantu b'eruweero ekiro ng'ayambadde yunifoomu z'amagye g'Obote. Mutegedde ani amutuma? Mutegedde abantu baffe ab'e Northern Uganda ani konyi omutuufu? Weetoolooza akatambi azze atuma bano bonna abatujju ye muntu y'omu.
bw'abanga Jamiru mukulu ali mu upper prison eruzira nga wa ADF era nga yali akulira abayeekera ba ADF. Mwali mulabyeko ku video nga Jamiru mukulu bamutunuzaamu kamera ali mu kwogera lwaki atta, lwaki ayeekera Museveni na nsonga ki. Interest yagijjawa, bani abadde bamufandinga, lwaki kamera bagitunuzamu ono omuwala gwe baali ku luutinga obuli ku luutinzi nga bosi we waali. Mukategedde, mutegedde bulungi olwedde omuyeekera omukulu wa ADF omulina kana akawala ke baali ku luutinga lwaki kwoweesa obujulizi. Lwaki temutuwa ku Jamiru mukulu naye n'atunnyonnyola koni bamugabako $5,000 egya $. Bwe muba musobola okubba ssente z'enguudo, bwe muba musobola okubba ssente z'erubowa, bwe muba musobola okubba amabaati, amabaati g'ekkalamojja, bwe muba musobola okubba eza NSSF, bwe muba musobola okubba ez'abasirikale n'ez'abamagye be mukozesa akasiimo kaabwe aka retirement, bwe muba musobola okubba ssente mu Bank of Uganda, banka y'eggwanga, kyemugamba $5,000,000 eza $, temuzaagala. Mulowooza tuli basiru. Lwaki temukwata kkoni gwe mukubidde emyaka 25 ne mumuwaayo ne babawa $5,000,000 eza $? Osobola otya okuŋŋamba gwe mwennyini mu ggwanga lyo olina omuyeekera akutulugunya era akutigomya, naye ate n'ogenda olwanireko Somalia? Kitegeeza ono omuyeekera wa wano osula naye mu nnyumba, olya naye, era gwamuwa ne order nti omanyi genda otegeyo kabbomu kamwawo bakangemu. Bw'oba olina omuyeekera wano Sudan, sente ze wandimaze ng'ono oyigga kkoni eyatta abantu, kyogamba wabyerabira nti koni yasala abantu amatu n'emimwa mu Northern Uganda. Mwakwata $1 ne $1 jjo ly'abalamu wano ne musindika amagye Sudan. Naye ng'abantu b'ekiruddu, abantu b'ekiteezi Nabbanja yabagamba mulinde campaign ziggwe, tugenda bbawaayo $2,200,000 era ne mubagoba bubi nnyo. Wabula ne musalawo ne mwetikka amagye ne mugatwala Sudan nti muyina omukago ne Sudan. Kwegamba ab'e Sudan ba makulu nnyo n'osinga okukompasetinga ab'ekiteezi. Mbagambye badikiteeta bonna kana akabadi bakakola bakuriyetinga abayeekera era ne baba nabo ne babateekayo. Munfuna bulungi. Kati mmwe bannansi dikiteeta n'akulaga nti ndi mu kkuba muyeekera era n'ojaganya nnyo n'ogamba abeewo tavaako aleese emirembe. Mujjukira bulungi bwe muba mujja mugoberera koni yennyini yakola video obanga bamubuuza abazungu aba BBC n'aba Al Jazeera, lwaki osala abantu bo emimwa? Konyi n'agamba dde yali ayogera oluzungu olumenyefumenyefu, I cannot kill my blood, I cannot kill my own people. Kino kankibabuulire tetuli basiru. Teri muyeekera asobola kuyeekera Uganda ng'atatta bantu gy'ava. Obote bwe yali mu gavumenti mwawulirako nti yattanga abantu b'ewaabwe. Amini bwe yali mu gavumenti mwawulirako nti atta abantu b'ewaabwe okukakasa abatali b'ewaabwe.
nti mutemu nnyo. Kyemwagala okugamba gwe andaba kitwale nti oli muyeekera oyagala kujjako gavumenti. Bw'oba oyagala kujjako gavumenti olina sooka kukozesa lulimi ki okuyita abantu okwegattako lwewammwe. Bw'oba otta olina sooka kutta bantu baawa beeri kubanga tobeetaaga. Buli omu abajja mu buyinza ng'ajja ku mudumu gwa mmundu oba mu buyeekera asooka kulowooza abantu beewaabwe. Ky'ogamba Koni ye musiru nnyo okutta abantu b'e Northern Uganda ng'ate gy'ava.